Iyo omukiise w'essaza ly'Ekyotera mu Paalamenti Kyewune Haruna Kasolo olulabye nga biri bityo n'addukira mu basawo b'ekinnansi okusobola okumuwa emikisa okuwangula abo bonna abamuvuganya. Omubaka Kasolo asangiddwa n'abasawo b'ekinnansi abali wansi w'ekibiina kya Uganda n'eddagala lyayo abadde bakuŋŋaanye ku ggombolola e Kasaali okwezza obuggya ekikolebwa buli mwezi ogw'omukaaga. Kasolo atenderezza nnyo omulimu gw'abasawo b'ekinnansi gwe bakola mwabategeerezza nti tekiriimu sitaani yenna bw'asangibwa mu ssabo. N'eggwanga lino lyetaaga okusabira nammwe munsaba yammwe ne mbaako bye mukola ki kati nze kwolwo nengezaako okubawa bye mukozesa nakubawa ente mbawe omuceere mundage omukuŋŋaanidde mubeerewo wano musabire wano kuba eri wakuŋŋaanyayo bantu bansi yonna bajjajja baba bakisa naye jjajja ekimusabisa emitwalo 7 omuzzukulu amulaba talina oba nnimbye. Nnaalongo Nansamba era nga ssentebe w'abasawo b'ekinnansi Rakai atutegeezezza ku nsinkano ye n'abakulembeze abagenda. Mbadde nkubiriza abasawo b'ekinnansi nti buli musawo tasobola kukola kuva ku kisooka mpaka ku kisemba n'ogaba emikisa n'ogaba oluzaalo n'osamiza n'okwata amayembe nga buli musawo yenna nsaba nti abeeko n'ekintu kye yakugukamu gwe bw'oba wakuguka mu luzaalo lwero lw'oba okulembeza nti nga b'oluzaalo bw'oba wakuguka mu kukwata majiini mayembe kulembeza ekyo nti nze nkwata majiini oba nkwata mayembe bw'oba ogaba mikisa kuba nze Nnaalongo ngaba nnyo emikisa jangu ogende n'owaki n'ow'emikisa ow'oluzaalo ogende n'ow'oluzaalo naye abasawo bangi beetuuma kye batali buli kimu n'ayagala akiteekeko nti nze ngaba oluzaalo ngaba emikisa nkwata amajiini ngoba eddogo. Abasawo mbadde mbakubiriza badde eyo batumbule ekyo bajjajjawe kyaba yamuwa.